political. I didn't go political. I did a song with my friend. So Bobby Wine calls me up. Nangamba Irene wawa kayimba kenjagala tuyimbe. Namugamba, of course, why not? Kubanga Bobby Wine bambelera onyo, especially when I was starting out. You know? So there's no way I could say no, but actually I was very happy. Tulam studio. Nebampa verses zange nenyimba ku bakyala, kuzaala, malwaliro, you know. Ebintu ebikwatagana ku bakyala. But it doesn't mean that, nyagala kwesimbawo nange kati nze over politics. No. I don't have any political ambitions. That is Irene Ntale for you, Aline Vinka. So I'm playing Irene Ntale, and then after I'm playing Vinka nga performing. All talo lwamanyi Ntale yageze nabanga aina postage atekayo n'agamba nti, and when God finally blesses you, remember not to gloat. Cheers to a lovely Sunday. Netujja wansi. Always remember not to bite the hand that once fed you. Wishing you all a wonderful week ahead. Obuzibu nno message eyo yabadde egenda wa Vinka. Jukira nti Vinka yali manager wa Irene Ntale nga tannatendeka kubeera nti ayimba era olwagira naye ndowooza n'atandika okuyimba awo Irene we yaviirayo naye nga Vinka yalinga alya kwani yali alya ku Ntale. I think tubadde tukiraba nnyo mu Swangz Avenue nga bakikola nnyo ng'omu bw'abeera nga ye muyimbi atera okufuna manager we ne gundi yennyini yali bwakyo ani ono omwana ono omukazi si mwana ono mwayimba gundi banna mwakana sekeera bidde azawi ali myaka emeka sasa mukazi mukulu ddala nno era naye yali manager wa Vinka yali manager wa Vinka kuyimba. So bayina entalo zaabwe zibalwana ne Swangz ye balwanyisa entalo bana bachaze na manyi chaze naye wa ntalo kubaka tujjukirako gundi ani kaninga katsi agamba gaya kyasinza omutima omubi ko muntu omutima mubi nange kiri mu industry Swangz eyo bali bangi era ekwali ekyaleeta okujituma Swangz Avenue waliwo kikompyuta kikompyuta ne bakituma maswangali maswangali Swangz Avenue ne batandika abantu bangi twaina Benoni Viboyo va ono muganda wa gundi Vamposi gundi oyo. So kati yagamba yalimu kati naye yagamba yalimu era nga bapushinga naye ekintu bwe kyamala okugira olw'embeera z'omukulu kati siyeze yannyonnyola ndowooza ne zimuleetera okukola ki okwata ekkuba eddala n'avaayokko. So kakati nabana abaana ndowooza obalaba mukulu kyaze yagezaako bakula Ntale yali yaddawa Ntale yali yafuna record label yali mu Sony. Now I have a question to ask you. Lwaki record label zino zisayininga abaana zibattabusi batera okuvumbera ekisooka mu byonna bwe ziba sayininga babateekamu kiri okukyusa style ya music gye bayimba
of which style ya music eyo gye bayimba tetera kukola wano of which kuba bo baba baagala bayimbe ng'aba Nigeria neise bayaba Nigeria ng'ate omwana wano kyabadde awo amatu g'Abannayuganda kibadde kirala of which neri gye bamututte nga tasobola competinga na bali waba Nigeria abo basosoze mu music era yetajja kukuba luyimba lwa Munnayuganda kumuyitako in fact tebaluwa na budde nga ffe otujanja wazeezaabwe wano kati abaana bagenda ne basayininga mu record label ezo n'obalaba nga baddiridde omuntu agezezaako okwerwanako Fikfa Maker. Nina n'ensonga endala nti record label zino ziyina omuze ganja katwala Gravity oyo Gravity yeto mutegeerera era ninawe nabadde awo n'agamba nti ye tewali amusobola kuba jagala okutoa oluyimba manager amugamba erindako simali yate luyimba naye kirala yagamba obwa ennaku ya muluma nnyo mbwa ayinza okugunda manager agakonda agobwerere ngazanyidde mu nsimbi omukuba record labels zino kyezikola zizikupimira mbu mugomunana ogenda fulumya kati olaba Swangz byekola babagerera ani yasoso fulumya sawa zino babadde Vinka yasoso Zafarani yafulumya ne bawa Vinka nafulumya kati gundi yafulumiza azawi kakati bagenda kwa Nwaji nenga Nwaji abadde awo nga market ye edemandinga okitegeera of which bwobanga oli solo artist nga go weyiribiranga bashiba bano bobalaba oba kale ng'olina management nga si record label nga gwe eryako nga bwolaba TNS bwe yali ekikola efuba nnyo okulabika nti ekupushinga nga bwolabira gundi Loja bwakola Spice Diana kuba yamanyi gwalina yekka naye bali aba record labels baagala okuyita mitendera ono bw'anaavaako tudde eno gwo n'abegeziwaza bangi meeting ne zibanga meeting ku makya meeting olweggulo meeting ekiro meeting naye luno olutalo ganja luno olutalo why so luno olutalo I think luvujjirirwa bali bennyini kuba Irene Ntale tumujjukira nga ayabulira Swangz ebigambo tebyali biwo kyemanyi Irene ayina busungu ku gundi ku Vinka ono ba n'ekibiina kyonna kati twandigambye nti Vinka apushinga ki luyimba bayira kiri mpozi tugambe mbu waliwo ekivulu ekijja kiri bwe kiti Ntale mu kuva mu Swangz Haven yavaawo ng'anyiigidde bannyini kibiina okitegeera mu kuvaawo ng'anyiigidde ne bannyini kibiina n'olutawo nga bwe twalaba ku social media olw'ebigambo ndowooza oba Vinka ono teyamubaakinga kimalanga bwe yandibadde asuubira kuba omuntu gw'obadde okola naye bwe muba n'olutalo ne kampuni gy'akolera gwe artist ono bw'abanga abadde kyaliiwo oyinza obutakiraga wano eri bakamaabo naye nodde eno n'oyogerezeganya naye mpolampola ndowooza little bit disappointed ng'alaba Vinka alinga eyegasinabali obuzibu bw'abamanager abo betugamba manager abeere mu Swangz nga talina bugundi buvuna buki no ngamba bukulembeze tebubaawo mu record label kube abo just era bali manager bubanga onalaba government ya Mr. Museveni akuwa naye nga yakulagira ekyokola kati kibabwe ekitabo ba manager bwe baba nabo kugira nti omuyimbi ani agenda omukuba makeup omuyimbi agenda yimba sameka gitugenda omusindika agenda yimba acha osegeera gwe bakuteekawo in fact obanga kadeidei wa muyimbi nenga bakutadde mu kifaananyi ekya manager kakati buli bwobeera omuntu so close naye okitegeera mu getting relationship getting a deep eba bond kakati bali mu kwawukana ndowooza Irene Ntale ayina kye yali asuubira mu Vinka nga abadde kyaliiwe kuba ye Vinka ayinza obutakiraga wano mu bakamaabe naye bwadde eno ng'oba ayogerezeganya naye alabika yasirika okitegeera oli n'alowooza nti oba ne Vinka yeekubaanye nabali okunwana kuba olutalo lwaliwo olw'ebigambo ate waayita mmeka nga ne Vinka akutta omuzindaalo akitegeeza Vinka yakuba munne ekikono okitegeera toyinza kuŋŋamba mutubadde tukola mu kampuni yemu nga nza kukulira nenvaayo oba ne bangoba ate gwe nodda ate ono manager yali reporting eri abanene neeyisa y'omuyimbi kati bo balayika balina olutalo lwabwe ng'abakyala ate entalo z'abakyala ozimanyi ziba mpitirivu nnyo nga batabusoka naye omwana ono Ntale tatera bba wa buvuyo negundi tatera bbeera wa luvuyo bonna tubamanyi ng'abakyala nalaba ono omwana Victor Rose ono omwana ono
ngali kulimba simanya bayirando lubulamu kimukulusebo nze in fact omulundi gwe nasooka okulaba Vinka ng'alinga atabusembu yali performing le South Sudan omwana namukwata nnyonnyoli namukwata mu nnyonnyoli yakola nnyonnyoli mu luwombo ekitegeera yakwata mu luwombo lw'omusajja ate nno olubuto nno lwalimu we yakwatira mu luwombo ng'oluwombo lusava akwata ki okitegedde Vinka kwe kumuli omugere omukiiki mugundi muziyita mutya olina zotera okungamba mu wrestling muliwa yamukuba gundi super eyo gundi eyo bagiyita ogwo omugere baguyita batya bannanga ani atera okumaliriza wrestling mu wrestling eyo gye bayita ndo super kick eyo gye yakuba omuvubuka oyo omusudaani so bana bakyala bonna tubamanyi nga si bantalo naye nze kyemmanyi balina natya mwana gwe bayita Victor Rose mboluyimba bayiranda olubulamu ng'ezizo zibulamu nnyo ne tukuleka abayimbi nno nga bafunta obutamatama ku nnyimba z'abandaba gwe bintu byoyimba entamatama ku muntu oli kulimba lwa munno naye ng'omanyi okuproducinga music mbuzi kyange kati oluyimba lwe ate ekyasinga omuswaza akaana akanyinyi bbina wakalaba bayirando kandi leka nkubuulire Kampala Uganda sawa zino ye video ekyasinze otunda mu basajja baagala ebintu by'okubeeyambulira naye bakyava ku Facebook kati waliwo obukyunguli bwaleese obukyunguli bufuuse obukyunguli ogenda okulaba omwana gyegoga nkugambye nabadde ndiko ekibuli awo njitya mu kumaliriza eswala ngira maze stigifaru zange nzireese bulungi ozikubyewo njijayo essimu nkonekitinga olina seeka muyimiridde baseeka bandi mabega wano okitegedde maze oleeta swalangi maze okutendereza ku mutonzi awo njijayo essimu yange nkonekitinga VPN numba Facebook ndaba ebintu bitambula bitya nzikirira bwenti ate essimu yo siyereekaana amaloboozi nasoose nenjinyiga nengulumbagatana nayo nenjiyisaako bwenti mbire noise ereme kuvaayo nga nenfuluma emisinde so Facebook etabuse baseeka tebantegedde nnyo nagezezaako Mungu yantaasiza kuba si kyekyabadde ekigeni omanyi Mungu wakwambulira yambulira awo nga buntu bwewabweterekera bugendereba muganda katusabe tulabe olutalo lwagye lukoma naye Irene Ntale tabadde nnyo wantalo ne Vinka si wantalo katulabe omwana yalinga wali ku gundi and I think omwana Vinka yalinga wali ku Lubaga Girls yali azina so Vinka ne Irene Ntale katulabe olutalo gye lunaakoma naye senga lubadde lwakinwagi kino naye Ntale tasobola kiggulako lutalo tekisoboka kivumi teri akisobola olaba kikwetuka na social media okimanyi omuntu avuma abantu nayitamu mu comment n'agenda buli omu ng'amuwemula bano abantu b'oku social media abamu beetaaga kuwemula abantu batinkiza banaye tutumire ku bantu baffe abali US Canada UK abali wano Abu Dhabi Dubai Qatar n'abali Asia deep Asia no China Japan South Korea nabo bala ayagala okutubuuzaako otusindikira message ku 0707150503 ezo okuba n'ensimbi eno ga abana kamba muzituwe naye nga ne Shafik atunda ettaka ku milioni 2 paka ku milioni 2 ettaka 25 milioni 2 nesauza sementi 5 mukubire kati ku 0754 oba 078895 Shafik Property Services basangwe wali amutunda ekisigula bunamwaya ate ploti ziri empigi akabasanda ajikaboguzo omusomo odwa naye munoonyeeko enamba wezira mujja kubeera nga muzikopolola Mozart Megatron is my name mawuli manji wegali wano ate muvaawo gwe womala okulaba vidiyo eno laba ku ndala ffe tukuweereza yonna kisoberanga otolaba musibe bulungi temuva